Kanso kenzija bumention buno butono nnyo mu bufunzo bw'ekitalo nga sinagenda ate mu programu ey'olwaleero aba Ebenezer Painters bakujukiza nti gwe yeetaaga a new look ey'ekizimbe kyo business yo saako na buli kimu kye weetaaga okubeera nga osikiriza abantu n'ekizimbe kyo oba nnyumba oba somero oba arcade oba mall ojja kubeera nga obeekwata Ebenezer Painters be basiizi ba langi nakinku mu ggwanga Uganda era basiŋŋaanibwa mu kibuga Kampala wanene. Namba z'omukulu Joseph ojja kubeera nga oyita kwezo kwennyini obawe emirimu egikwatagana ne interior designing saako n'okubeera nga bayoyoota ekizimbe kyo okutuukagana n'omutindo nga buli omu bw'akitunda akagama ddala kituufu. Nja kubeera nga nkola business nono tewetaaga abantu bagenda kubeera nga bakufera kusiigira kizimbe langi etakwatagana egenda okukuswaza nno. Ebenezer Painters bajja kubeera nga weekwata. Brand Property Services Uganda Limited bakutegeeza nti oba oli Bulaaya oba oli wano mu ggwanga Uganda osobola okufuna ekintu kyonna ekigwa mu real estate category ya oba weetaaga poloti mu ggwanga Uganda yakuzimbirako yakulimirako yakulundirako osobola okubeera nga ogifuna bulungi nnyo estates ez'enjawulo eziyoyoteddwa obulungi mu ggwanga Uganda ku nguudo ez'amaanyi oba main roads Gayaza Road, Hoima Road, Bombo Road, Entebbe Road n'enguudo ez'amaanyi mu ggwanga z'otegeera ate era nga bakugamba nti poloti ezaabwe zitandika kakadde kamu tojja kwekwasa nti ate tewasobola kufuna ttaka no ennyumba fully furnished weziri saako n'ennyumba eziwedde okuzimbibwa ng'oleeta bulesi bintu byo era okwetoloola enguudo za Uganda ezitali zimu ezo nno zitandikira mu bukadde 3, 4, 5 n'okweyongerayo. Abaagala Entebbe Road plots kuva ku 55 millions n'okweyongerayo naye nga ate nenakawuka ofuna 25 kyapa kyo. Yes, akasemberayo ddala nja kubeera nga nkujjukiza charity run eya of course Uganda enkya wamu ne Isaac One Case Foundation tukwataganidde wamu okubeera nga tutaasa omwana wa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya eno twagala abaana ngaso okufuna access to quality education according to self-sustaining or SDGs, yeah? Self-sustaining development goals or SDGs eza United Nations. Quality education is key. Naye bwe twatuuse ebugweri that is Busoga region tweyongedde okwennyamira ne tugamba no babeera nga abaana abamu ebibiina ebirina okubeera nga byawukana nti kiraasi zaawukanye twasanze abeeyo nga kiraasi emu ekijawula akakutiya okumanya eno P1, P2, P3, P4 ng'ebifaananyi bw'obiraba nga tukkirize tekisobola kubeerawo nga we have a voice, yeah? We have a following, we can do something. So tukkiriza nti learning materials, sanitary pads, ebitabo, maniras, 3D charts zisobola okuyamba abaana bano okubeera nga ba-accessinga quality education. So okubeera nga otutuukirira kyonna ky'olina oba kikalu oba nsimbi tusobola okubeera nga tukwatagana tudelivalinga ebintu bino mwezi ogwa May. Yes, nga twagala kikola nga abaana baddayo ku masomero ebintu bino bedelivered at least nabo benyumirize mu ggwanga Uganda ey'enkya. Nga maze okwebaza abantu abo olunaku lwajjo nnyina obuntu bw'essaayogedde nga tumaliriza programu nga njogera ku musajja gwe bayita Balamu. Yes, Balamu Barugahara. Nga nkugamba nti tagwanidde n'omulundi n'ogumu yadde okwesembereza Ssaabasajja Kabaka kubanze nze nganze matovu simwesiga. Oh, okay. Nsonga ki z'osinziirako n'ogamba omwesiga lwaki tomwesiga? Omanyi abantu bangi nnyo batukozesezza ebbanga lyonna abamu ne batujolonga abamu ne batuvuma abamu ne batutyoboola abalala ne bagamba ate banaakola ki. Bwe nabadde njogera ku yundi ya Yvonne Chaka saga ya Yvonne Chaka eyali ku Pearl of Africa Hotel. Can you imagine Pearl of Africa Hotel ya Museveni? I know that very well. Yes. Okimanyi naawe? Nkimanyi bulungi. Good. Naye okimanyi nti Pearl of Africa Hotel ya Museveni wenjagala okulagira nti no Uganda erabika erina ba president betutamanyi. Yaliko saga yoku arrestinga Yvonne Chaka. Nga ame commander tamanyi nga General Salim Saleh tamanyi kuba ebintu ebisinga byonna bye bakolaawo General Salim Saleh ateeka okuba nga abitegeddeko. Nga organize ziwandiise eza nga IGP nga tamanyi
ng'ab'ebyokwerinda bali twandise ba top security officials. Yes. It was conducted by one man, Sabit Muzei, n'abavubuka babamukolera ebintu like mu kaseera ng'ako. Musajja tunaita Munenya. He was excited. He had a lot of power. Era akantu kesaayogeddeko kenjagala okujjayo nga tetunatandika programu y'olwaleero. Okimanyi nti Yvonne Chaka baali baagala muvuga mu drone bamutwale ku airport nga bamutadde mu drone nga bamuvuga nga batera okukola bino bya gwe babuzizaawo mu Uganda. Exactly. Era ezimu ku audio zeyampeereza nga mulimu, are you kidnapping me? Do you want to kidnap me? Are you guys serious? Do you know what you're doing? Oh, you know? My God. Nga mpulira audios ezo okitegeera. Oh my God. Nina abantu bennakubira essimu ne mbabuulira ssaga eriwo ne bakubira ku bantu ab'enjawulo. Okimanyi nti president w'eggwanga yakubira Yvonne Chaka nga Yvonne Chaka ali ku airport n'amugamba, my daughter, I'm sending you a helicopter. I want you to come. You can't go when you're hungry. Oh, is it when you're angry? Yes, angry, yes, yeah. Yvonne Chaka n'amugamba, I'm sorry. The only thing I want to do is to get out of this country, and I do not want to come back. Ngagamba president wa Uganda. I'm telling you this from her own mouth. Oh my God. She was so disappointed. By the way, nga Yvonne tanaba kujja nagenda ku embassy ya embassy just okay ku high commission ebera embassy South Africa. South Africa, yes. Remember tegeeza tugenda kukyala Yvonne Chaka. You guys need to know. Nimbawandikire baruwa buli kimu. No problem, Yvonne is a friend here. She has always been coming here. It's okay. Thank you for alerting us. It is okay. Okay. Okitegeera. Yes. Nga saga eyo ebaddewo omukungu senkulu wa CBS FM yankubira essimu ng'ayagala kumanya kiki ddala ekibaddewo. Twamala ku ssimu ndowooza essaawa nga nnamba nga munnyonnyola engeri gye twatuuka okusalawo nti tuleete Yvonne Chaka mu Uganda. After having a list of artists, international artists, Awilo Longomba inclusive, yes, Kofi Olomide inclusive, Yvonne Chaka ne Kanda Bongoman. Ono guy bamuyitaani yali Shaggy. Kwaliko Shaggy. Twayogerako ne management ya Diamond Platinum. Okay. Netwogerako ne Nameless. Naye ne batulema lwa ssente nga bo basaba ssente nyingi nga tebaagala byakumanya mbu simanya special guest simanya ate Yiino what bo bali mu extreme business. Yes. Nga twagala omuntu ayinza okutegeera gye twandiyise cause eya celebration before the king. Natwala essaawa nnamba nga nnyinnyonnyola omukungu kuba nsuubira nti yali alina okufuna information mu butuufu bwayo. Yes. Asobole okuwoza omusango lwaki Yvonne Chaka yali mu nkuuka ya CDS so ng'ate baamulanganga. Naye ng'ebyo byonna byakolebwa omusajja omubbara mu Barugahara ng'atya competition ya Abitex Musenguzi oba Abe Musenguzi. Ekyo ne kitegeeza nti oyo omusajja nze Mukama Katonda ansaasire naye simwesiga era namulabye nga afukamidde wali Ssaabasajja ne neebuuza oba kakyabala kaki. Ateeka okuba ng'ayina kyabala
ngenda kunoonyereza ayinza okuba nga alina concert z'ayagala okutegeka mu maaso awo. Naye ateeka okuba nga ayinza okuba either ng'ayagala kuinvitinga Ssaabasajja mu emu ku concerts ze oba ng'ayagala kuteekawo embeera eraga nti nno ainvestinze mu Bwakabaka bwa Buganda oba azimbye ayinza okuba nga alina byazimbye mu mbeera emukala. Naye njagala Katonda nnyambe ntegeere motive ye eyamufukamiza mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka. Era bwe nnaagitegeera nkakasa abantu abatuwuliriza era abatugoberera nja kugibaleetera era bajja kugiwulira bo be balisalawo. N'ekyo omukisa omulungi Ssaabasajja maaso moogi alengera wala era mwesiga nkakasa nti ajja kutebuka abo bonna abaagala okumuteeka mu mitego gyabwe oba mu mizannyo gyabwe. Eyo nvuddeyo. Uganda y'enkya.